Ekizibu kyonna ky'oba olina ku faamu yo bw'oba olina owakadde onkubira n'enzija n'endaba kuba sobola kuadvisingira ku ssimu. Technically waliwo kye tuyita situation analysis ky'osanze ku ground kyekikuwa advice gy'owa omuntu. Kati simanyi ngende mu nte, ngende mu kitooke, ngende mu mmwanyi. Kale kati tutandikire ku bitooke. Ebitooke tulinamu varieties. Tulina variety abamu gye mumanyi nga kibuzi. Mugimanyi? Tulinamu nakitembe. Ne tubeeramu n'empologoma. Tulinamu ndiirwa balangira. Kyagala okwefaananya, omugogo gwagala okwefaananyirizaamu ogwa bogoya. Tulinamu nakabululu. Naye bino byonna eyinza obutaba nsonga kuba endabirira ya bino byonna esigala y'emu. Omuntu anaayagala okusimba ebitooke olina okusooka okutunulira ettaka lye bulifaanana. Ettaka lisobola okuba nga kkalu mukukka, oba si kyo nga limpi, nga oba wakasimako katono n'otuuka ku myufu. So nga standard y'ekitooke kyonna ky'oba osimbye buli woosima wansi tokka wansi wa fuuti 3.5 n'obugazi at least zibeere 3. Ensonga etukozesa kino nti abamu bwe tusimba ebitooke ng'ebyo ne tusima just n'otakulawo butakuzi, ogenda okwagala okutemako ettooke erisooka, kino oludde kiba kimaze okuddawa kungulu. N'abamu ku mmwe bino ebitooke bwe muba mumaze okubissaamu zino fuuti nnyingi okukka wansi. Lino ly'ettaka lyaffe. Bw'oba osima ekinnya wano, ettaka ly'ojja wano liteeka eno ekyemmanga. Olina kuliteeka kyemmanga. Muno bw'oba olina manure, sooka otekemu manure amalemu at least a week. Lire ebbugumu likole ki? Limuggwemu. Bw'oba otaddemu ensokose eno toteekerako bino ebikoola oba endagala z'oleeteddeko. Nedda waliwo saakaazi zino ziri potted ne wabaawo zino ze mujja kuno zeweesigulidde. Zeweesigulidde osalako oba si kyo if possible salako kasaayo ni waggulu. Bw'oba oziika ekinnya kino tokiziba kyonna. Kyekiteekesa ettaka lino eno nga amazzi bwe gaba gazze, lino ettaka erijja nga likulukuta liba ggimu nnyo 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 nnyo, era ebiseera ebisinga lye lijjuza wano. Okuva ku kinnya kino okutuuka ku kinnya ekirala standard yandibadde efuuti 10, nga mu fuuti 10 zino ky'oyinza okuintercroppinga mu kyo olina kuteekamu cover crops. Tositeekamu muwogo. Muwogo, soya, oba osobodde nga bikyali wansi, ensujju naye ate nga si zaakumukumu, nga mu kyo tutunuulira ebimera bye tuyinza otuteekawo nga birina ekiriisa ekirimu
protein oba ebiseera ebisinga obulanira buno bubaako root nodules legumes mu njogera ennyangu. Anayagala okuintercroppinga ng'ogenda kusimbamu katugeze nga emmwanyi, olina okupima wano fuuti 16 okuva wano okutuuka eno emmwanyi eyimirire wano. Naye bw'obanga otaddemu emmwanyi kitegeeza okufuuyira mu kitooke yebeera nga last solution, kuba ekitooke n'emmwanyi we don't advise okufuuyira. Ebiseera ebisinga bino ebirime ebibiri bikolera wamu ate emirandira gyabyo gitambulira kungulu. So now when you spray gino emirandira ogisse tutegerekese muno bw'oba oyagala okukabalamu at least kyani kutwalidde emyaka 2 plus. Yes. Nacho organic taina tabu nga bw'olaba nti habo obakulagirira nti oli mulwadde ne bakulagirira eddagala lya habo anywedde ekidomola n'anywedde etampeke 2 nga olaba nga vaccine ziri ez'omu kizungu. Nkoko gy'owadde akadomola kano neefunya amatonda 2 kyonna kyekimu asobodde. Waliwo kye tuyita okuwala, simanya oba ffenna tukitegeere okuwala. Okuwala kata kirala. okuwala ng'oyisa kungulu. Bw'oba nga togenda ku intercroppinga kintu kyonna osobola okukola mulching, okukonsavinga amazzi. Kati saawa zino abikka oba eyabikkira ennimiro ye ali bulungi, naye kati ekyo kiyinza okukolebwa ku muntu ng'alina ettaka ddene, alina akatono aba ayagala ateekemu kino kiri. Ekitooke kikuze tukisalira ddi? Ebiseera ebisinga ekitooke kino kyetaaga kusalira kwa nkuba okuggyako essanja n'ebyayi bino. Kati bw'okisalira okw'omusana kitegeeza kino kyoleseeko tekijja kitwalira bbanga ddene ate okukola ki okufuuka ekyayi. Mu nkuba we walungi w'okusalira. Awali ebikajjo oba omuntu we yali alimye ku bikajjo si walungi kuteeka kitooke, tekidda. Ekikajjo kireeta olunnyo, ge gamatooke ebiseera ebimu ge mulaba nga akanula bakatini n'ogamba oba atemye etto naye ogenda okukamenyako nga kkulu. Eyo nneekya ya ttaka. Kati ekyo oba n'ekizibu ekyo awo ate we tugendera wali eri ku ddagala egganda. Shopping osobola otemamu trenches. N'otemamu trenches bw'obaga wali wabisimba bulungi, oyinza okuba wasimba zigizaga, ekyo nakyo kiri awo. Era ekitugambisa nti fuuti 10 ku 10 mba nsuubira ekitooke kino kijja ttambula efuuti nga 3 kitambule ne kino efuuti nga 3. Kati nekisigadde bw'otemamu omwala amazzi we gaba gava eno olina ofuba okulaba nga kyano zino olina weozigguliramu. Eno bwe gajjula gadda muno ne gadda muno ne galema kukola ki kutwala ttaka eryo, okutwala obugimu. Abamu kye mukola ensobi, ebitooke oba emmwanyi bwe muleeta ebigimusa muyiwa ku kikolo, ekyo si kituufu. Era yensonga lwaki ekikolo we kibeera wano kino ne kibeera wano tuteeka wakati wano. Bw'oteeka wano emirandira girira kungulu, gino egy'eno gyonna gigenda kuvaayo eno egyantambudde okunoonya emmere gidde wano, gidde gyekuŋŋanyize. Gwe ddayo waka
ononye ekitooke kye wabikkira awo ojjako kasasiro ojja kulaba nga otuukira ku mirandira ginoonyereza bunoonyereza awali ekiriisa we gibeera kati ekiriisa we kinaggwaawo kitegeeza omusana bwe tuba tuyunja emmere anti ngatta kasavu kanyama bwe tuba tuyunja emmere efuuti nazibalaze ez'ekitooke naye munnaye ettaka lino terifaanagana mu nnecha bw'olaba nga wooli wansi tewakka nnyo ekitooke kino kirina ensukusa zino oluusi ensukusa zibeera n'eno bbali bwe ziti lino bw'oba oyagala okulitema saagala olitemere wano bw'onaalitemera wano sitooka eno egenda kuvunda mangu weekubewo ekituli eno ensukusa egwe nga tenaba kuteeka nako tutemerako wagguluggulu kino kisigale nga kikyawaniridde ki abaana bano okula ekyo nakyo mukitegedde ekirwaza ebitooke bino ebiseera ebisinga mwe kennyini bw'ogenda mu nnimiro n'osanga ekifu n'otema olina okugenda ewaka okufumba emmere n'ogenda ku biramu n'osala endagala otambuza nodda ku byataddeko n'ojjako empumumpu kaakati olowooza eddagala onaakozesa mpaka ddi nga gwe kennyini olemereddwa bw'oba osazeewo okgenda nti ogenze kusalira mpumumpu ate yensonga lwaki twakozesanga ebyo wabyo nga tubikozesa ku bintu bibiri mpumumpu na kusala ndagala nkadde tekyokka ekyo nkivuddeko